wano munnaffe atuwadde ku magezi ye g'akozesa. Agamba boosi we bw'amuvuma mu Luwarabu naye amuvuma mu Luganda. Kawuliriza voice note eno oba kikola simanyi naye yagamba nvuma mu Luwarabu nange nkulageko mu Luganda. Yakugamba ogikoze okitegeera, ebirala tobifaako. Olaba tulina kufuuka bakasiru, olina kufuuka musiru, wabula takambuwala nnyo kuba tebaagala nnyo kubakambuwalira, tebaagala nnyo kubataga feesi mbi. Naye waba akoze ekintu ekikyamu munnyonnyole mugambe nti kino bwekiti ne bwekiti, oba okitegeera. Amugere oba ng'ali mu ffumbiro oba ng'ali ki, wamufunidde chance naye amunnyonnyole ebyo ebigenda mu maaso. Naye mukama we bw'aba asirise tekirina buzibu, kasaba ng'akola emirimu gye, ng'akuwa ekyokulya, ofunamuko obudde obuwummula. Eno tuli bapakasi, olina ogumira buli mbeera, oba okitegeera, alina ogumira buli mbeera. Ate n'oyo omukozi we, mukozi munne amugamba oba boogera lulimi ki, naye ayogere naye amugambe lwaki onkola bwoti ne bwoti. Oba ye yamusangawo oba ani yasangawo munne, ate awo simanyi. Naye amukangemu. Eddagala lye nnina nze livumula Omuwarabu bw'aba ng'ayomba nnyo, sooka otunuule olabe kiki ekimuyombya. Bw'oba ng'okoze emirimu gyo gyonna ng'ogimaliriza, ng'olaba naawe olaba naawe ng'okoze, ye abaana abajabula abo si be ŋŋamba, naye onyiriza bulungi ennyumba ye, emirimu gye yagambye ogikoze, ate ayomba. Ng'olabira ddala kyayomba tekiriimu, bw'aba nga kyayombera tekiriimu, ng'omugumiikiriza ebbanga eriwera, muwemuukirire olunaku olwo, naawe kambuwala ate mu Luganda, wabula ng'awuliramu ekigambo kimu madaamu. Mu Luganda lw'oba oyogera tolwana, tokuba muntu, oba osobola okukaaba n'okukaaba n'amaziga n'oteekako, naye ng'oyogera mu Luganda. Olabe ng'ekyo kyakukoze enkya anaakiddamu. Kuba n'abantu batya batiitiizi. Bw'ona ayogera ebyo by'atategeera gy'agamba omukozi ayagala kunkola ki, omukozi abadde atya, era ajja kukutuuza ng'okakkanya akubuuze kiki. Awo lwenu mwogere ekyakuviiriddeko okutuuka kw'eyo embeera.